omuzimu gwa Sydney Gongodio tegutudde era nga munnange gye guli oba omubiri gwe gye guli emagombe yonna gy'ali tatudde, asazeewo okubeera nga ayigga abo bonna abaamutta. Kati poliisi bw'etyo eyongedde okubeera ng'ekwata abalala era nga bw'etyo erina omulala gwe yakutte nga wa myaka 21. Kakati bano basimbiddwa mu kkooti already era omulamuzi n'abategeeza nti nga ye kkooti gye balimu omusango gwe baza gwa naggomola, kati poliisi ng'ekyabayigga abalala balabika baakudda mu kkooti emirundi egiwererako ddala mu kwongera okubeera nga bongera okuttaanya ku musango gwa naggomola gwe bazza ogw'okutta omuzannyi wa rugby Sydney Gongodio. Kati omulamuzi yabagambye nti baakudda enfunda eziwerako naye nga kkooti munnange enkulu yerina okubeera ng'ewuliriza omusango gwabwe ogw'okutta Sydney Gongodio. Kakati poliisi ba detectives bamaze dde okubeera nga bakwata ate suspect omulala ali connected ku mob killing, okutta munnange okw'okutaliko kwebuuza nti oba akoze eki. Mob justice buli asanga yakuba ti bakola ki, bakuba mubbi nga naye alonda ejjinja ng'akuba, bamubuuza okubye waaki omumanyi, mpulidde bagamba nti abbi. Kati mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kati munnange omuzannyi wa rugby crane player Sydney Gongodio ono nga yattibwa abasajja abaali bamuteebereza okuba nti yabbye akasimu mu nzita enzibu ennyo, ensi yonna yanakuwalira wamu nga balabira ddala mu abasajja abatalina yadde kye bamanyi, wiketi ababodaboda babeera ku biboozibozi byabwe. Kati gw'otambula ogenda obayitamu bw'otyo nga bakubuukira n'amaalo gaabwe bugwagwa nga bakutta, bababuuza musse waaki nze gundi yaŋŋambye nti yabbye akasimu. Kakati ba detectives already batandise dde okubeera nga bakwata ba suspects abalala era nga agali latest bagamba nti suspect ali gwe twategedde nga Kabugo Henry wa myaka 21, muvuzi wa bodaboda era nga mutuuze wa Old Kira Kisenyi. Okukwatibwa kwe kati kuleetedde omuwendo gw'aba suspects abali mu nkomyo abali mu custody abavunaanibwa okubeera nti batta Gongodio okubeera nga guweerera ddala, kubanga security agencies bwe bati basazeewo okubeera nga tebatuula nabo, musimu gubatambulirako mu banoonye. Kakati bali mu kunoonya buli omu ateeberezebwa okubeera nti nno yeenyigira mu mob action eno okusinziirako preliminary investigations. Kabugo kigambibwa okuba nti yakwatibwa mu kavidiyo mu katambi ka footage akaliwo, ka recording akaliwo nga incident eno ebaawo. Kakati abanoonyereza bagamba nti nno ono yalabwa ng'ayambadde reflector kijaketi ekya bbulu ate nga yeebisse ekijaketi ekiriko kiwuudu kungulu mu violent attack eno. Kakati gojja kwebuuza nti babalaba batya, babategeera batya? Okusinziira ku police sources bagamba nti basuspect bano mu kuyiggibwa ono bamukwatidde Wandegeya era nga eno yabadde joint operation nga erimu ba police detectives n'abakulembeze ba bodaboda okuva Nakawa division. Okitegedde n'abakulembeze ba bodaboda kitegeeza nti
be batunulira katambi ne bagamba ati okay ono mumumanyi ono yegundi ya antijukira ababodaboda bijakati tebabivaamu biba bifaanagana ti ono yegundi kakati bwe bati munnange nga bagenda babasungako omu ku omu era nga bagenda babakwata kakati munnange bino byonna bina biddiridde abantu okubeera nga okufa kwa Gongodio kwatuyisa bubi nnyo talented rugby player okufa kwe bwe kutyo munnange nationwide abantu balina okubeera nga bakondeminga era nga bakuumulanga eri poliisi okubeera nti baali badde batunula nnyo mu nsonga eno mob justice yandibadde akoma ekintu kino kya mob justice siranje kijuwagira kuba ndabye abantu bangi nnyo be basse mu mob justice nga si be nga tebalina na kye bamanyi ne waliwo bba abantu bamuga wa bamutte bamukuttabba muganda wange omuntu asoose okulaba n'akwefaanaanyiriza eriyo n'abantu abamalaga ku banduulu nga tamanyi lwaki akuba enduulu buli akulaba banange uno nga yeekanze bwekanzi yo lyali mu kwekanga buli gwalaba yeekanga nga kugamba baaliko mizimu gy'ewaabwe ng'obuno bwemuva emabega bwati n'osigira ekigere nga kati nga bakukwatira awo njobbye naye ng'oli yeekanga bibye aliko byewaabwe nali mbalabyeko abantu bwe batyo nga ye amala gegira ku mutwe nze andabikidde ng'omubbi oli ayinza okuba ng'obaka tugeze ayina muwala we n'alaba just muvubuka oba ayitawo bw'ati wali muwala we uyo akwana muwala wange nali mbalabyeko nabamubuuza nti ayinza ku kikomera kyewaffe naye nga ku kikomera kyawe waliwo ekkubo eriyita olinga banna nze mbadde mpitawo ngenda abo mbasanze bali awo musanze omuwala ali awo ku ssimu ti ze mulabye abadde amukwana kwegamba nali mbalabyeko era oli n'agenda ne ku poliisi ne bamukwata omuvubuka nti bakusanze ku kikomera ky'abali omwana n'agamba bannange nze nabadde ku geeti nga nkuba ssimu nga njogera ku ssimu awo nga ntudde awo mu kasiikirize omuvubuka oyo n'ava eri ng'atambula simumanyi nampitako teyannyize nakunyega maama we yajjidde n'agamba nti mbadde njogera n'oyo omuvubuka kati omuvubuka nze mbadde simumanyi maama yamumanyi mbu ng'omuvubuka ali munda naye nga ye maama alemerako kati bwebityo ebintu bwebityo bibaayo waliwo n'omukyala eyatta ku dduuka eno sayidi zeeno ewaffe baamusiba kati ali mu nkomyo n'abalala era ababodaboda omwana yali holide kati nga bazze kuzimba oba yali kugamba bamuleese alaba abazimba abenga kugamba yabeerawo nga bazimba ennyumba ya anko we kakati ng'ava eyo wansi gye bazimba ajja eno kaduuka agula ebyokulya bw'atuuka kaduuka baatandika mpolampola wuuyo abadde ayambadde bw'atyo just esaati gy'ayambadde t-shirt ng'efaanagana n'eyooli gwe bateebereza omwana tabimanyi yayongera kutambula kudda gye bali ti yooyo kati omukazi ow'edduuka ng'alumiriza yooyo kyokka ono wajja okugula ebintu kuye bandi bano batandise okukuba nga bakuba nga batta kumbe waliwo era abarikoodinga obutambi nga bagenda bakwata mukazi obudda yagamba mukubi nga bamugamba baliwa bano nga bagenda babanoonya mpolampola era nga babakwata bagenda okulaba omuntu gwe basse bamubuuza omukazi omu omwana wa ssomero kati ebintu ebyo bibaayo bannayuganda mulina okwegendereza ebintu ebyo ebyokukuba abantu bemutamanyi yes ababbi baba babbi waliwo ababba abazi pavers ababiki naye tewenyigiranga mu mbeera eyo nti ogende mukube mutte era bw'olabanga bakuba omuntu vaawo genda dduka genda wala nnyo toyogera na kigambo na kimu kubanga bajja kukukwata kaakati kubanga amasimu gajja nti kati munnange omukyala abeewaabwe nga batandika bannange nga bakatambiwe kandi poliisi ekatulaga ng'ekatulaga nti bannange wuuno nga nabeewaabwe kati babuuza tetubagambe kati tubakolere ki wuuno omukyala yagambye amumanyi ye omu ku babbi lwaki teyamutaakiriza yali badde agamba nti nedda mumuleke naye yamulese ne bamukuba ne bamutta kakati munnange baakutte be bakwata era kati okunoonyeza kukyagenda mu maaso era nga balirayinga ku ka video footage ku katambi akaakwatibwa era statements zaakoleddwa dda aba intelligence be batyo bali mu kunoonya bujulizi okuva mu public okuidentifying aba individuals abagambibwa okubeera nti nno
ebyenyigidde akatambi kwe kali ku mutimbagano ate era n'abatunuulira abaliwo ababamanyi jukira ababodaboda babeera babamanyi nti ono ye gundi ono ye gundi ono ye gundi ate ekirala tira babeera registered mu bitabo byabwe mu associations zaabwe kitegeeza nti bagenda okugaa nti ono ye gundi tebakyamulaba yadduka nga bakebera nti ddala kituufu yoona akatambi ke kano abakulembeze b'ababodaboda ku siteegi yaabwe nga batandika okubeera nga baba kyoni yamanya ge ye gundi azaalibwa gindi avuga pikipiki giweti ya looni nga nti bakunoonya muganda wange kakati kino poliisi bwetu erayidde okubeera ng'ekyanoonyereza suspect abali linked ku incident eno nga bagamba nti omuntu yenna muganda wange eyenyigira mu mob violence bw'atyo muganda wange eyo serious criminal charge bakucharginga ne charges enziwe ennyo era bagamba nti n'ogw'obutemu okutta mada kakati basuspects be batyo munnange bakyabanoonya naye nga kibi nnyo kituufu kiri nti Sydney tatudde naye abantu bo bagamba nti ebyo bwogerwa bano abakwatiddwa tunaagenda okuwulira nti ate baabatadde kubanga batandise okutugamba nti abamu ku bo balabika ndowooza ba security operatives ate era still kubanga bodaboda mulimu bambega bangi by the way emboozi naye ejja mu maaso awo kubanga bodaboda mulimu bambega bangi ojjagenda okwisanga era abantu baabwe bebe benyigira mu bikola ebifaanaganako bwe bityo kubanga abantu bagamba n'okero olaba yabalema okubaako kye mumukola n'okero yabalema n'okero yabalema nti abantu balema okubeera nga bakuba bali aba biliyoni ne biliyoni za ssente bali kuba ne bwe bateebereza okubeera nti babbye akasimu naye ababba ssente za gavumenti empitirivu kyova olaba nga abazala abo basanga beebo anti babawaayo 15 ne bawerekera ziraale tebalina byakukola bali awo anti babateekawo okubeera nga babega ene babawa akasaala bodaboda beekwasa bwekwasa